endless poverty. obutagwa obwavu buli kaseera nga oli mwavu. Obwavu buno This poverty bukyali bungi mu kkanisa y'abalokole. is still much in the born again church. Abasumba kituufu basi kituufu? Pastors, is this true or not? Ng'oggyeko bye twogera mu kukkiriza. Leaving alone the things that we confess in faith, Mu reality in reality, obwavu bukyali bungi. poverty is still much. Kati obwavu obungi buno So this endless poverty bulina engeri gye bukosa omuntu w'omunda. has a way it negatively affects the inner man, Omuntu w'omunda ng'ali willing whereby the inner man is so much willing okubaako ekikolebwa to do something, naye alemesebwa. but he is hindered. Olwaki? Why? Olw'obwavu obutakoma. Because of this endless poverty. Babeka bagamba nti kyekyo. How many say that is true? Kakati nonze Now unto me, bino mbyogera kubanga ntambula eggwanga lino lyonna. I'm talking this because I usually travel this whole country. Ate munansonyiwa nakulemberako ku balokole n'olwekyo kye njogera And nkimanyi. forgive me because I've ever led the born agains and I'm speaking what I know. Abasumba obulokole obwavu obungi bukyali bungi nnyo mu kyaki. The poverty is still so much in this church. Kakati bwe twogera ku muntu w'omuntu ono okuba ow'amaanyi, Now when we are talking about the inner man who is strong, ng'obwavu buno bumufumita nga bumunafuya. this poverty keeps piercing him and making him weak. Kati omuntu w'omunda n'agamba nti I am willing to do something. And then the inner man says, njagala okubaako kyenkola. Naye omubiri ne nga munafu. But when the body is weak, Abakulembera wano mass choir, the people who lead the mass choir here, oluusi mbalaba ne mbasaasira. sometimes I look at them and I pity them, Ng'omulimu tubatisse munene. whereby we have given them a very big work. Ogamba mune mubuuke. And you tell the people, Banange please jump, mujje. please jump, Abavubuka mujje mutwegatteko. please youth come and join us, Tuweereze Mukama. that we may serve the Lord. Nga tetuvaayo. And we cannot come to join you. Ku Lwomukaaga tubeerewo ssaawa 6 nga twegezaamu. On Saturday we are always here at 6 when we are practicing. Ffe tutyayo tetujja kujja tutyayo. We fear we shall not come because we fear. Kubanga Because twambala bubi, we dress badly, tusula bubi. we sleep badly. Mutegera kye Do mbagamba? you understand what I'm saying? Ebintu bino ebiri ebweru bino The things that are outside us ebirumba obutereevu omubiri that affect directly the body, binafuya omuntu w'omunda. weaken the inner man. Bameka bagamba nti How kyekyo. many say that is true? Kati gwe n'oyagala abantu bajje beegatte ku And buweereza, therefore you would wish that people come and join ministry. naye ng'omuntu tawera, But when this person cannot add up themselves, mu nnyambala in tawera, their dressing they are not composed alina well, ebimubulako. they are lacking certain components. Omuntu w'omunda ayagala, The inner man is so much willing, naye but bameka baganda ekyo kituufu. how many say that that is true? Ssebo mukulu administrator gwe ndabye wano Mr. Administrator who was here, nga tetunaba kulowooza ku zi crusade ez'omwaka before we ogujja, think about the coming crusades, tulowooze ku basajja baffe abatuuse okuwasa bawasa abakyala. let us think about our men that are ready to get married and they married these ladies. Mu nsonda y'emu gye tusondamu zi crusade, ssebo mukulu The administrator, same way we fundraise for crusades, Mr. Administrator, tusonde mu nsonda y'emu, let us raise funds in the same way tubeere n'embaga ez'amaanyi mu kkanisa as we zaffe. have very strong weddings in our churches. Buli musajja atuuse okuwasa Every man that is ready to get married awasa omukyala, should get married to a n'ekyo lady. kiveewo. And we also have that out of the way. Kyandireeta revival. It would bring about revival. Ebintu bingi bye tubuulira Many things that we preach, nga by'amaanyi nnyo, whereby they are very strong. naye abantu be tubuulira ebintu ebyo But the people that we speak to these things, waliwo ebinafuyizza emibiri they are gyabwe. things that have weakened their body. Bawandiika ne bagamba nti omusumba abuulidde They bulungi, write and they say the pastor has preached well, naye but obubaka bubadde bw'amaanyi nnyo, the message was so strong, naye but ate ebyo babyogera bazzeeyo they eka speak that when they are back to their homes, ng'amaanyi ge babadde bayimbisa wano whereby the strength and the vigor they were using to sing nga here, tebasobola gatuusa waka. whereby they cannot go in the same mood at home.
nga wano ku kituuti b'amaanyi nnyo they are very strong here on the naye nga bwe pulpit. baddayo eri mu mizigo gyabwe mu maka gaabwe gye basula oba But when they yonna go back to their rentals and wherever they reside, mu nnyumba bayingira they enter in a very laissez-faire way. ekivaamu And what results, n'otandika okula nga tokyabalaba you start seeing few of them.